Labaganzo Rise Phoebe n'omwami we mama Phoebe avuddeyo n'alabula ababonabona abogerera muwala we n'ebigambo ebirala byongera okumugumiza mbufumbo bingi ogenda kubeera nga obyerabirako mu maaso so nga ate nga n'ekirala abagole abaddako ye Tina nfanfe wa Phoebe yaddako n'omwagalwa we nabo bagenda kutiibwamu emikolo nja kubeera ngibatuusaako mu maaso ate nga Doniasia avuddeyo nayogerera Phoebe ebigenda n'ebidda ku musajja we ku bufumbo bwe n'ebirala bingi nnyo ate nga timu Phoebe nabo bavuddeyo nnyo ne bamuyiwirawo mu byo okubeera nga bamugumya nga kwotadde n'ebisingawo byonna bingi mbikuleetedde sobola bikunyunya nabbi malayo so nga ate ne mama King Shiba akoze ekiraamo byonna binyuma obyerabiddeko bannange naye nga mwasuze mutya muli muti obulamu bugamba ki kansubire nti muli bulungi Olucan Media ko channel subscribe for more updates like share and comment tewera bilo kunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya nyongala kujjukiza tituzuula omwagalwa bannange namba yafugali ku screen yo muje tuzuule abagalwa bamwe mutegeere ekituufu muve mu kubabuzaabuza otegeere ekituufu obe n'omuntu ddala kituufu ng'akwagala ebyaddala ebiriyo ate nga tulina airport pickup nga nebbeeyi yo nje batereddewo mikwano ayina watategedde mikwano yita ku namba esimu gy'olaba ku screen yo ojje mu inbox twogerezeganye twennyonnyole twekubira amasimu tu recording comment section tekiggwa eri ebimu nga tebisobola kuggwera mu comment section wootategedde ng'olinamu complain ogamba nti ate wano nedda kyandibadde bwe kiti ate nze nina bwe ziti mukwano mujje tubimalire mu WhatsApp kubanga mu comment section teri nsonga esobola kuggwera mu comment section ebimu beera weetaaga ku recording amba nino kubuuza okoma we watuufu mba nino kubuuza ogenda tambula n'abaani bingi byembeera neetaaga okumanya so mukozese namba eyo mujje ku WhatsApp tubeere nga twogerezeganya ebisingawo naawe atalabako kitundu kyo gy'olaga mukwano jangu ku WhatsApp tubeere nga twogerezeganya tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa munnange mujje tutambule ffenna jana airport pickup baylise emiwendo nga bw'ogirabaawo ate nga newaza clients bange mwena abazinga bampagira nsiima nnyo nsaba Katonda bwe kyemusinga okwagala sibapostinga buli lunaku lwa nsonga munnange abamu babeera tebaagala kamera ate tuba tulina okukuuma privacy y'aba clients baffe munnange mujje tutambule ffenna tojja kubeera ate nga wejjusa services zaffe nnungi customer care weeri n'ebirala njogere ki ndeke kitumalayo enamba yaffe kweri ku screen munnange jangu tutambule ffenna mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala n'ekirala kambeere ate nga ntuukira butereevu ngenda kutandikira ddala ku mama wa King Shiba bantu bangi beebuuza King Shiba yalagawa mama wa King Shiba yalagawa baganda be n'ebirala bingi nnyo ebifaanaganako ng'ebyo ngenda kubeera nga nkulagako mama wa King Shiba ng'alaama era avudde ku ki ate oluvannyuma tugende ewa Phoebe omwami we ne maama we bajja kunzika ali mu poroti n'abaana bange bamanye nti mami twamuteeka wano poroti yaffe webaze mama Fiina kuba kitegeeza waffe bunyolera mama Fiina yena gyali mutumidde nnyo kitegeeza poloti gye yakugulira yegenda n'ofuuka ekijja kyo mbadde manyi omukazi bakuziika wa bbaawo kati bbange mba simu yeno twayawula baba buli nno omwami ali omu kyogaa kubulako omusajja omu yenna agamba taata wa King Shiba taata wa Ivo taata wa King Shiba otyo kitaawe yamuwa ettaka gyeriri yali wa King Shiba yali wa bba wange azimbeko ennyumba ttaka weeriri taata wa Ivo kubulako omwakuziika mulamu wange yakola ki yaddaabirizawo wali ewaka waliwo anti pointi yange eri bweti kwaba abasajja bonna kubulako omwakuziika taata Ivo tetulina kyano naye twayawula omwana wange omwana watamulabirira nze nina obudde obusuka nti ŋŋendawo yanziike omwana amulabirira yenzangulira sabuni omwana amuwa kyakulya amuwa sabuni okimanyi osobola oba omulwadde omuntu n'atakuyamba ku kitanda n'ofa n'agula keesi ya bukadde bubiri n'abakungubazi n'abagulira obuugi kati ayinza oba takwagala wano nga oli mulamu naye n'ofa ng'omulamba agwagala nagamba mpe mukyala wange mweziike anti woofa laavu edda
Ekyono kyaddiridde oluvannyuma lwa maama wa King Shiba ensi okumukuba oba embeera okumunyigiriza n'abonerera n'agenda okujjukira ng'ayinayo akata akajjukira nti yali yava ewa mukunja ng'agamba simanya y'ebbeera gy'amuteeka mu tajagala ey'okumuteeka ku social media omuteeka mu kamera n'omwana we n'amutwala naye kati yakomyewo nga talaba maaso n'amabega era ewa mukunja wakyewogomye nga n'omwana ate naye n'amala n'amuzza nga ate omwana ajjukira baali bamuwa basari ng'ali bibye nga tayagala kumanya bw'atyo oluvannyuma lw'embeera okumunyigiriza ennyumba gy'abeeramu teri bulungi etonnya n'ebirala bingi nga bw'ogenda okubiwuliriza bw'atyo n'asalawo akomewo ayagala atunde ewaabwe kitaabwe gye yabagabira ate ajja azimba eno Mama Fiina gye yamugulira mu poloti ye bye yali yalekawo nga takyagala na kumanya mukunja poloti n'agikwasa King Shiba ne muganda we nga maama waabwe abivuddemu n'oluvannyuma lw'ensi okumunyigiriza yasazeewo n'akomawo atereere mu poloti ye azimbe atuule awo akolewo n'ekijja kubanga okusigala nga mbonaabonera mu buyumbayumba ate nga poloti yange eri wali etudde kinnumanya omusula seeba senze gw'olaba akayumba wangamba osula mu kasente mmeka ka 3 bangamba amasanyaze nga kwegali 4 naye nga nze sikaagala kukabeeramu kafunda kalinga toyi kyokka ate ekibuyaga bwe bayaze ebikulayo n'amabaati sayidi ate n'amabaati galimu ebituli makadde neefuuwa ng'edda munda ati n'olwekyo nze njagala nkole kingende nzimbe mu poloti yange kasente naye Mama Shiba nowakajja ebirowoozo bikule wali obuuka bubuusi oba oliawo singa nenji wamala ddo gizimba njagala paakinga kati owulira njagala funa paaking kati owulira okooye nafuna paaking kalo mmairungi tewali sente zingenda funayo kebe hoteli sina sente zingenda funayo zinyambe zinzimbe kujjako nga tugenze n'entegeragana ne mwanyina ziserugo ne tutunda akataka kaffe dadi ke yatuwa ne tuzimba kati ogaye ki ekikulemezza otuuka mu kyalo sina transport mu kyalo luddawa Bunyoro muli Banyoro dadi yagulayo ettaka ffe tuli Banyankole naye dadi yagulayo ettaka gye batuzaalidde gye tukulidde gye yagula ettaka lyaffe kati akasente akava omwo ozimbe naye ku luno transport wameka mitwalo 6 amagenda n'amada yatuwa buli mwana yamusalira kati buli mwana yamuwa poloti ye yamusalira ettaka ddene naye ku luno sigenda kuyamba kubanga poloti nange aivo wuno wamundekera ali wano nfaafagana naye omwana wa Shiba naye andimu n'abalala bandimu nga tweyongeddeyo nga tuvudde ku nsonga za maama wa King Shiba tugenze ku nsonga za Phoebe ne Don Asia. Don Asia oluvannyuma lw'okugenda e Dubai akola live ku live ng'alumba buli omu bw'atyo yakomyewo ate n'addamu butokkola olutalo ne Phoebe nga mwotadde n'aba Infotrust bagamba bwe babeera nga balaga mbu balina ssente bagala okompiitinga naye lwaki tebakwata ssente ne baziteeka mu Phoebe ne bamutwala e Dubai mu honeymoon okusinga okola honeymoon za analogo bigambo si byange ogenda kubeera nga obyewulirirako bakola competition mukyala Jebbi njagala kati oleete bba wa Phoebe e Dubai ne Phoebe ati mwe mwagala kupuluvinga na Gudirongo mbo buli kimu bakikola tulabe na Gudi oyo katumulage nti yali bwati wapi togamba bakuwala naye bampalana banina kwennugu embaga yali nnungi embaga ye yanyuma era omuntu yene bamukuba makeup ayina ku nyuma naye tofaayo nogamba embaga mwagisonda tewawaayo dde n'olwatalo na Gudi tewawaayo nyandiwayo ku ddiwo kinza nsobola okusondera oyo omubi sente zange muntu gwe batetenkanya ne makeup oyo nabijjo otoyogerera muno mukyala mulungi mmanyi kyaliwo naye nze tebinkwatako Asia kankuveeko ngende nkole munnange tebango bagwa oli socialite bayi nkutidde anyumiza gwe yako wagenda okola ekiganda kyange naye kazuleete oli bulungi weeyagala oyo abadde muganda wange Big Joe abasinga obungi ge munfitirirako ku app kuno
Byebyo ne bannange bw'atyo Phoebe naye oluvannyuma yamaze n'avaayo neera n'omukyala CEO Infotrust ne beeyongera okumulumya ne bakola buli kamu okulaba nga bamulumya ate bwe batyo ne beeyongera okumujjukiza nti omukulu JB addayo Masaka kubeera ng'ataasasula omukyala CEO Infotrust naddala okusinziira ku mirimu gye yamukoledde mu biseera ebya Mother's Day nga taliiwo bw'atyo kwe yasinzidde n'agamba nti addayo okusasula mukyalo oyo omulundi ogwokubiri. Donias yeyongerera ddala okulumwa kubanga bw'ayingirira ebitamukwatako era n'ebirala njagala obeera nga weerabirako so nti weerabira okutuwa endowooza yo mu comment section nkyabaleetera ebirala bingi nnyo ddala. I put on these glasses And see if you give a fuck. to see if I give a fuck. Oh my god! I can't even sit there. Look at me. Look at the master. See me sit chaba. Mrs. Harrella. Omugale nabuzeemu omanye omwami yaŋŋambye mbwadde Masaka. Wayagalidde Twagala kola. Twagala pizza. Mtubiddemu ebintu tebiina buzibu. Tekirina buzibu. You inspired. Kinaaba kiti ekyokola mwami gye byagambye nzirayo okwo Leo tukukolere mu Kampala. mama Ente bajja zitika. banazitika Yes. wa mukyala mbajja agambye lugo lufunze Oluga lufunze. olugo lufunze sirina wenteeka nti mwami gye bimugamba nindemu kati ate n'agamba sooka ogula ettaka awo ku kyalo oteeka ekiraalo ekigazi Magazi zadde waka. naye oli bulala mwami nzolwadde ati Ali bulungi. banaye nga tweyanziza ebirabo bya jenga naye mwana gwe tonjagadde kimala omwana oyo yayagadde kitaawe ekimala toyagadde kimala Bane mama yayagala toyagadde kimala olyoka ompe ebimuli ebikopo tebyaliyo ebitakala Ebikopo tebyaliyo. tebyaliyo olyokompa ebimuli Ebikopo byeyine waka. kati ebimuli byakaze omusajja akyalina ebikopo Ye wano kamala obukamazi. kitanganya byagambye muno kugenda kubeera wali awali gawunzi zaffe busoveniya teri kumusongako Kaka kyetugenda kukola, tugenda kukolera Mother's Day endala. era Tugenda kikola tweyongera okulumya Mr. JB. Kikulume naawe tulabe ate era mutabani wo waanaddamu neera okuba ngo byakola. Era nga tubiddamu. Tulaba anaasinga. genda kweyagala Paka kuwulira bubi. Ekyo nno kyaddiridde oluvannyuma lwa mwami Nzola okukwata ebirabo n'abitwalira mwami JB okumusiima ebbanga lyonna lyababeereddewo n'amuwa ebirabo eby'enjawulo nga ne Infotrust bwe yeegomba ng'agamba ate olunaku lwa Father's Day lwatuuse ddi okubeera nga bakusiima essaawa zino. Mwami Nzola yafunye package ye n'agikwata n'agitwalira Mr. JB okumusiima ebbanga lyonna lyababeereddewo mu mikolo n'ebirala bingi nnyo. Ngenda kulagako katono ate tubeere nga tweyongerayo. Sawa ofunye Father's Day atuuse Look at this, Banana. Look at this is mine. Babe. abakyotala balaba edduka. Look at this. Oh dear. Customer alone. Take a chinfunye notebook. Netbook eriko JB. Muli bakufa. Musajja gwe. Kati oyagalidde musajja wange bwotyo. Egwe Phoebis banange era abantu abava Phoebe era muli batuufu because bino how can you binyiiza. have such a good man? How can you have peace? Look at this. Oh dear. This is mine. Babe. One is era baleese bibiri nga bamanyi nti olina omukazi. Phoebe ono yabonye ebimuli nebitakumala. Donange obutakwa ya Mother's Day. Zora, thank you. Thank you so much. Kano kazigo. Strawberry candy. This is mine. This is mine. It's me who loves candle. Do you love candle? Banaye nga tweyanziza. Tweyanziza mukodomi wange. Otambudde kino kyonna. Thank you. Mbadde ku office mbadde busy. Ne baklanti n'abadduseeko obuddusi nengamba kanzigye eno. Thank you so much. This is thoughtful. This is nice packaging. Who did this to Mukubira Kalango? Amira gift hub. Wow. Amira banaye koze omulimu omulungi. This is nice. Amira kyeka yapakinga n'ebiri byagundi byeyampa. Munange webale.
kati olwo nkoze eki okuwulira bino lero nabikolwa nga tukyagendera ddala mu maaso ne Rama yavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Phoebe ng'amwebaza okweyisa obulungi ku app eno okubeera n'omuntu ow'empisa ennungi okubeera omuntu omukkakkamu ali down to earth ate eraga atalina buzibu bwonna yedde ku muntu era nayeyongera okulambula abantu balekerawo okuvuma Phoebe bamuleka asheninga kaseera kaako okushayininga omwana bamuvumye okuva lwe yajja yatandika okutrendinga ku app ya TikTok paka kati lwaki tebamulekeramu akaseera naye yeyagalemu n'ebisingawo sobola beera nga mbikunyonyola bimalayo naye njagala obeere ng'obyerabirako bwetyo tweyongereyo ate olabe engeri mama Phoebe gyeyayogeddemu. Nkiddamu Phoebe weebale kwewa kitiibwa olw'ennyambalayo olw'enneeyisaayo n'olw'ebikolwa byo. Tetuganywa bubi oli mubi nnyo kuba Mukama Katonda yakukola ng'oli mukazi mubi. Naye mu bubi bwo Phoebe yeeyisa bulungi. Phoebe toli mulaba ng'akunamye. Phoebe toli mulaba ng'ayambadde bubi. Phoebe toli mulaba ng'awemula. Phoebe toli mulaba ng'avuma. Phoebe muntu mulamu. Phoebe mukkakkamu. Era kino nkibagamba mu abaana ab'obuwala Mukama Katonda agenda okuwa ebirungi mu bulamu. Abikuwa olw'enneeyisaayo n'omutima gwo n'ebikolwa byo n'ebigambo ebikufuluma n'engeri gye weeyisaamu mu public. Katonda n'akuwa ebyo byonna. Tetwandirabye Michelle nga yali ku mbaga ya Phoebe nga yakolanga ani nga yakolanga Metron. Tetwandirabye bawala balala abanyirira betwagamba ngambo ba Metron basinze n'omugolo okunyirira nga be bali ku mbaga ya Phoebe nga be bakolanga ba Metron n'obufumbo bwonna oba embaga oba ekintu kyonna mukisa kuba navayo n'endaba abamu nga bagamba oyo Phoebe simanyanga ekyamulesezza omusajja omuwasa yaswadde okuswala mu kkanisa ng'ali lubuto. Sooka ojjewo ekya Phoebe okuswala mu kkanisa nti ali lubuto. Bawala bameka abazadde nga tebabanjudde oba nga tebabakubye embaga nga n'ewaabwe tebakyadde. Musooke muve ku mwana oyo mutunuulira nti Phoebe abadde lubuto, Phoebe abadde bwati kuba nalaba abantu abamu nga boogera n'ensirika. Phoebe si wanjawulo ku bawala balala. Phoebe si wanjawulo ku ba Brisha Cash. Phoebe si wanjawulo ku ba Doniasia. Phoebe si wanjawulo ku ba Asha Kama. Phoebe si wanjawulo ku bawala balala bonna. Naye Mukama Katonda waba muwadde omukolo ne gutambula bulungi oba ali lubuto oba tali lubuto ekikulu kya byonna omusajja eyamuwa olubuto atuuse mu family. Mumanye ensonga lwaki abantu babonaabona mu bulamu. Na haramu n'ozaala omwana gw'ozadde nga n'omukyala gw'ozaddemu tewamusaba waabwe. Oyo omwana aba mwana wa kibi lwakuba ekyo oba tokimanyi. Noonyereza mwabasoma ku madiini kiba kirungi n'ozaala mu mukazi ng'omwanjudde ng'ogenze waabwe n'omusaba. Akaseera k'omala ng'ofunye omukazi nga tomusabye wa kitaawe munnange temuba mukisa mu bufumbo. Era natunuulidde abawala bangi nnyo nga bagamba Phoebe yabadde agenda kuswala mu kkanisa yabadde lubuto. At least kiri yakikutudde okuba wabaawo ekikolimo wabaawo ekintu wakati waabwe awo mu bufumbo bwabwe ekibi mwe kye mutasobola kulaba. Naye Phoebe waba yakiraba mukisa. Waba yakiraba kirungi kubanga akaseera komala ng'ojja omukazi ewaabwe nga tomusabye oba nga tebamukuwadde. N'okwata omukazi n'omujja ewaabwe n'omutwala n'omufunisa olubuto nga nnyina tamanyi kitaawe tamanyi. Munnange obwo bufumbo tebubaamu mukisa. Era bwe bufumbo butawangaala ogenda okuwulira omukazi kadaama. Ogenda okuwulira omukazi obufumbo buganye. Ogenda okulaba obufumbo tebutereera. Gwe ngolooza mpisa za musajja mbi nedda. Omuzadde aba takkiriza
Nabwesyo nga tweyongera okkiriziganya ne Rama byayogedde oba nedda. Bw'atyo Phoebe naye yavuddeyo n'abeera nga yeeyogererako bonna abazze bamulumba okuva emikolo we gyatandika, abazze bamwogerera gy'omusajja mu kamera, gy'omusajja ku TikTok, obufumbo obujje ku TikTok, biki n'ebirala bingi nnyo. Naye yavuddeyo n'abaliira obuuka n'abatabukira n'abalangira. Njagala obeere ng'obyewulirako ate tulyoke tweyongereyo ku kiddako. Bagamba nti ate Phoebe agenda kunoba, ate Phoebe agenda kukola atya, omwana wange oyo mukakamu, nganze maama we atenze uno nafumbirwa ndi mwana muto kati nkakiye n'okukaddiwa nga sisibangako mikuku She's so happy. nti nobye nti oba kiro kinyisa nenoba nze sinyiiga gwe mulaba empisa zonna Phoebe gyeyatwala zange era mutabanyi wange ofunye omukazi. Amina. Nze abaana bange bonna baba bakkakkamu Mazima. si balenzi si bawala bakwata mpisa zange. Ate nasiyogere tebabayise. Yesu yebazibwe ndi musumba Because they have bad nansumba hearts. ekkanisa ya Divine Healing Church enateta nyimiri nga Phoebe ayinza okutendereza entuyo ne gyagala okuvaamu Sigenda mubalaga. ng'ayinza okusinza akulidde Tebamba bubi mukaliso ku oyo data omwana. wange. Bate bayi kambe nako. Kale nebaza Katonda olw'okubanga yafuna munne naye mulokole Data wange ate kumumanyiri. olwaliro balagaanye ekiragaano mpulidde nga emiziro bankuba entya simanyi naye byonna nebaza Katonda kubanga Katonda yateekateeka Phoebe asobola okufuna obufumbo obutukuvu era lumu bajja enateta ne bansanga nga ndi awo ne munne ono amuwadde ettaka yali lubuto kati n'omwana n'aŋŋamba ono olubuto n'aŋŋamba tugende mu kyaki. We twagenda mu kyaki n'ensabira ono ow'olubuto Mukama amuyamba azaale bulungi. Nze nebaza Katonda ti Katonda ankozesa enateta niwetubeera enateta oli ayinza okujja nti ndi waluto njagala onsabire Mukama n'akola ki n'akikola mu linnya erya Yesu sigamba nti maanyi gange kati muno oyo yali lubuto. Phoebe ne bajja balina banne babiri kati ne tuyingira mu kyakya nga maama jangu otusabire nenyingira n'amafuta nensabira omukyalo era nga kasa nti yazaala tanaba kumpa bujulizi kati nensabira Phoebe neŋŋamba mu linnya erya Yesu ogenda kufuna omusajja akuwase mu linnya eryani erya Yesu. Naye nebaza Katonda nali ndyawo nti ng'ajjanga ngamba nti mami ati nafunye omusajja neŋŋamba ekitiibwa kya Mukama wamufuna nti ye netuyingira mu kusaba naye Mukama byonna yakoze eki yabituukiriza ate nga tusinzira mu kyawandiikibwa mu Matayo ensuula 6 okutandikira ku 3 mu agamba titemweralikiranga wabula musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu byonna biribakola ki biribabongerwako. Naye nebaza Katonda nti kituukiridde omwana wange ayagala nnyo Katonda era kuva mu buto bwe yali anyiikidde ng'ayagala Katonda naye Katonda akituukiriza olwaleero abooluganda obugalo bwa maama. Nebaza Katonda olw'omwana wange ayagala Katonda mutabanyi wange tobeerako nakweralikira kwona ntoba nfunye omukyala atatya Katonda omwana wange atya Katonda kusaba nga musabira mu linnya erya Yesu
Fibi njagala onyikire okwagala Katonda. Nganze wenjagala Katonda yankumye mu buvumbo bwange. Bw'obanga omusajja akunyiiziza. Embaga ya Tino oyo gwe mulabawo mu video yeddako n'omwami we nga bw'omulabawo bonna bakola ku Info Trust. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa oba n'enamba yaffe eri ku screen to inbox nga tukuzuulire omwagalwawo ove mu kubuzaabuza buli mukyala yeetaaga essanyu ng'omusajja amuliko bw'omu nga si wakwesibako si wakwetuggako bwetuze. Enamba yange kweri ku screen to inbox nga tukuzuulire omwagalwawo. Tukola airport pick up services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala ate nga tukyusa ne ssente. Today neweeralikira okumawo ne ssente zo nti ate munnange bla bla bla, ssente tuzikyusiza ddala bulungi nnyo ne tuzikuwanga bwe zirina okuba. Tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba ebirabo by'oku mikolo, tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa. Mune twekwate, twesige, tweyune, tubeere ate nga tutambulira mu. Nyongera okubaza buli abampagidde mwena nsaba Katonda abawe kyemusinga okwagala. Tukyali ku Ocean Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okubaza buli alabye video yange to the end n'olaba obulamu nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda akwe ky'osinga okwagala. Teweerabira okuleka endowooza yaawo mu comment section okusinziira ku butya bw'olabye video okuva gy'etandikidde paka gy'esembedde. Mujje tukyuse ssente, mujje tutambule ffenna bannange. Tiimu May, tiimu June, July, August, mwenna mujje mu booking emikwano. Emiwendo gyaffe giri wansi y'ensonga lwaki tetuswala na kugipostinga. Y'ensonga lwaki